nnyo mu church music nnyo aitakosomuzibu nnyo alina akayibako okusinzaako kakuba bandi asanyusa nnyo omuwala oyo yatambula munne ennaku zino taliiwo owange fulo njagala genda jangu naawe ndi mukola nate wadde ŋŋambye nti mpakingira juice ne fruits leeta kali naye njagala genda obudde bunkutte ikyasosola feni muleke njakudde ku mulimu saaji sasayinize out nasobola kuzeeko obudde bungi sinza kudda buzika sawa nze ebikuntamya hani kundabangako katiri buli kaseera owunyawo buunya ng'ogenda. I hate that. You give all your time to your job, to your whatever way. I hate that woman. No, I hate that if I give you your time, nembera nawe kati odotuli munolozaako byakinawe sinawe nalinyinyuse ne siiti sinawe nalinyinyuse ne siita wano era usebisira otunyoka tujera fembi nemala okutuusa kati tusiba ffenna ku mulimu fine naye osiba nange era obeera ku desiki oba nange ndi ku desiki yange ati bata akatuuka waka nti ate ŋŋenda kasisula bweru kimala kyembaddewo kimala So sorry. Sorry. Ntaddawo neno yaŋŋamba tugamba ka mukyala sorry okola bukozi bikolwa. You don't say sorry bigamba bikolwa. Come in please wagule obaani boss mukama waffe katebe kaakano musanyusa okundaba katebe kaakano katebe kaakano ato Wakumenji tukola naye ku mulimu tomumanyi kama wange oyo Mukozi kineebuuza kyanonyewa uze mulabako otya omwanyuse wabadde ovuga n'omudulopinga ng'ovuga ki Joa ona akola kiwa abadde azze kulabako abadde azze kulabako ki gwe bwova ku mulimu ate oyitira eno kibadde kyalumu kitya oluvudde ku Joan muyina enkolagana eno ebiseera ebisinga bikola bitya yuwasole ng'omaze okukola ensobi nti yuwasole nsobi ki gyokoze ensobi togite olambula otya abakozi bange nga gwe tombuulidde nkuwadde olukusa bw'aba nyuse nawe nonyuka nojja eno yewuwo ononyeeyo ki obuyinza obujjawa ono anonyeeyo ki kati nsanyuke enseke nkolagana ki gye mulina eva ku mulimu ne mujja eno najja how kwegamba nze sitegeera siyina magezi kati musango kyogwo this is after work time nojjeno toyina gyobeera gwe mbozeeyo mukama wange nze nga nzizeeyo kati nze omusango nze sikutiga omunene is that your question nze nga nzizeeyo kwegamba sebo siyina buyinza bulambula bakozi bange nawe nsi office kati nawe bakubuuza okutumirwa lugamba oti nawe nosiwawo siyina kwega sikkirizibwa kugenda eri bakozi bange kubalambula sikkirizibwa kulambula bakozi bange ekyo kyekibuuzo kyombuuzizza sikubuuza mubi just bad nange era mpiso nga mukozi munna otya
Okay, kati gwe you are fired. Ate nkoze musango kisi. Genda ononya wala gy'oba okola. Owulira? Genda ononya wala gy'oba okola. Get out. Na ki? Kati musango kibwe ba. Togulina. Bw'otunula togulina. Kampuni yange nze nagyeteerawo, nze ngikulira, mmwe mbakozesa, nakuwandiika nga nkusasula, kati nkugobye. Get out. Badde manja yokusenga. Nja zikuwa ku ofiisi enkya. Nja kuzikuwa ku ofiisi enkya. Fuluma. Jo, bino biki? What should I say now? You already said everything. Already mbakutte. Katono oyogera ki? Akola ki wano? Azze kola woki? I already told you nkola naye and you know that. Otandise okungatta ne oboku receptionist ongate nono kama wange just ekisusiza ngususa naye just omuntu omusanza atudde kati akoze eki emirundi emekanga ajja wano emirundi emekanga amalaga ajja wano emirundi emekanga amalaga ajja wano ajja watya wakamusangawo emirundi enkolagana ya kika kyekujja eri ku mulimu bajja ku mulimu n'akuleeta nojja nze gwogatta ne bano njagadde bwagazi kuyomba wabula leero njagadde bwagazi kuyomba kwegamba ntunule nseke ate maama bensanze abakozi n'abakozi gwe tomanyi nti amateeka gabagaana okwagalana n'abakozi. Honey, I'm sorry. Togenda kuddamu musangawo kasite kirungi omugobye ne ku mulimu afuddeyo you will never find her. Naye gwe tulaba nti tombazeemu magezi okungatta nongatta ne buno I'm sorry. Ngomala gangatta mbu you are sorry. Kati and you are talking like that to me. Come in. I said nkugambye tambula ogende. Mama office mkama wange? Mama Rita, I am inspecting my office. You are what? Everyone. Tatabana. Mama wabana tugendeka ensonga tuzimalirize. Office wajiza wano tata? Just mbadde sizze buziwa. Oze wa mukazi wo. Kiki? Oze wa mukazi wo. Mama oyo mukazi we. Oyo mukazi we. Ono ye mukazi wange. Oli Joan ye mukazi wo. Okay, madam. It's okay. What is not okay? It is not okay. Oli mukazi wo. Mukazi wo.